Kawandikibwa MZEE KAGAATI bulijjo mpandikira abayimbi ne bayimba nange nakayimbye. Naye omanyi lwaki twakayimbye? Nsisinkano ekoze etya? Twakayimbye lwa nsisinkano kankubulire munywanyi. Umanyi abantu bano kadomola bako nekyo bagamba bannange kadomola yessaawa eno yennyini kati omwota buliro olabyeko sampo olabidde bwereere naye ku Lwomukaaga jangu n'enkumizo 5 kigenda kuba kisufu 5 money nnyo nnyini ddala 10 meka 5 bannange mbajjukidde ensisinkano kiyaffe ensisinkano ya laadiyo ey'Obwakabaka kinjidde omufama ne mukyala wa Yoke TV. Yowayi lwaki tetuba sampolinga mwakati niki ekigenda okubeerayo ku Lwomukaaga tubabbire ku bigezo ku Lwomukaaga kigenda kufumba mutuku munywanyi muganda wange gwali wano mu mbeera eya komedi anti twale nti nzaalanga kale nanaagira kyokoleke katono okimanyi nti buli pulezenta wa KTV nekingidde omufama alina pakedi gyakutegekedde gwatudde wano era akusuubira okubeera wano ku lunaku olw'omukaaga. Kale sampling haleluya. Ensisinkano zezimu ku sampo zetubadde tubagamba ensisinkano eyengedde temugeza ne mugira bannange ne mwerabira kino ekintu kyaffe basebo. haleluya. Teekayo Kona dance kadomola balage owange hello nebonchawa inze ninatantawa hela ho ho nebonkowa nina anjagala mwagala njagala afayo iye Yesu wange omulungi afayo Yesu wange omulungi afayo iye afayo akwetaga Yesu wange haleluya afayo Yesu wange omulungi afayo iye afayo akwe